ensoma sente zijja gendako era bajja zifuna bulungi nnyo. Akapande kano kali authentic. Osobola ogenda ku page ya president oba osobola ogenda ku page za ffenna tubutaddeko obupande obwo. Osobola ogenda ng'olina ekintu kyonna ky'oyagala okusindikira president n'obanga akifuna oba olukiiko. Kasoma bwe kati. National Unity Platform fundraising drive for 2025/2026 election campaign. Channels oba channel for contribution via MTN. Enamba esooka ku MTN eri 0791 492 614. Erimanya ga Lukundo Shifra. Enamba esooka kanjiddemu 0791 49 26 14. Erimanya ga Lukundo Shifra. MTN yokubiri eri 0770 46 86 16. Erimanya ga Michael Dumba. Zenaba bbiri za MTN kanzi kuddire mu Luganda ngende ku ya Airtel. Enamba za Airtel kosobola oteeka obweyamu obwo obw'okutambuza kampeni z'omwaka guno. Enamba za mikutu ebiri kuliko Airtel ne MTN. Ya MTN esooka eri 079M 49 2614 erimanya ga Lukundo Shifra. Eddaka ya MTN eri 07970 46 16 erimanya ga Michael Dumba. Ezo MTN. Tugenze ku Airtel. Airtel ziri 3. Airtel esooka eri Airtel sekeri 0756 11 3199 erimanya ga Shifra Lukundo beri mumanya ga Lukundo Shifra. Eri 0756 11 3199 Lukundo Shifra. Eyokubiri eri 075 9 93 56 60 erimanya ga Jonathan Elutu. Eddako eri 0757 02 83 55 erimanya ga Tumushemerirwe Monica. Kanzidde mu Luganda mu lutegere bulungi nnyo. Enamba za Airtel ziri 3. Esooka eri 0756 11 31 mumanya ga Lukundo Shifra. Eyokubiri eri 0759 93 56 erimanya ga Jonathan Elutu. Enamba esembayo eri 0757 0 2 83 55 erimanya ga Tushemererwe Monica eza Airtel. Esigadde za bank account biki byonna nja kuzibasomera ku program enebazeeko. So mutegeeze abasobode butabasobode musobola zifuna mujjagera ku mitimbagano gya Facebook ja Facebook enamba ezo kweziri. Katugende kalanga kokubiri. Akalanga kokubiri. Kasoma bakati National Platform Stroke People Power. Nope Swiss chapter demonstration theme Uganda police brutality and abductions or Nope supporters. We condemn Officer Muchiri blocking presidential candidate Robert Kyagulanyi Ssentamu's political rallies. The demonstration will take place on 25th and 26th of November 2025. Time at 9:30 to 11:30 a.m. at Ugandan Embassy, Geneva. At 14 to 17 p.m. at the Palais de National. Abasingo mujimanyi yeyo. Nebagamba nti Muchiri should be sanctioned for the continuous attacking on Nope campaign teams. Keko akarango akabanaffe abeswizi ubenga mukategeera bulungi nnyo buli asobola ogendayo gendayo mubeereyo mu bungi musobola okubanga muyisaawo amaloboozi. Akalanga kasembayo kekano bubadde obulango busatu bwokka bwonna bwankyukakyuka sinaamuka muntu mulala yenna. Kasoma bwe kati. People Power National Unity Platform UK Black November Day of Remembrance. Saturday 22nd November 2025 at 11 a.m. to 16 p.m. UK time at Uganda High Commission 5859 Trafalgar Square, London WC2N 5DX. Remembering our fallen comrades and over 50 Ugandans bystanders who were murdered in the cold-blooded on 18/19th of November 2020 by dictator Museveni's security forces and the disappeared, including John Bosco Chibarama and others. So whenever Uganda bangale mu gwanga lyabongeza tubategeeza nti ejja kubeera okwekalakaasa
ngenda kuzo mwezi 22 saako na 25 mwezi ogw'ekumi mwaka 2025 kutandika sawa 5 ez'okumakya paka saa 10 ez'akawungezi ku embassy ya Uganda mu ggwanga lya Bungereza mu kibuga London. Mubeere mbungi nnyo keeka akalango akasembayo tutandike video eyatulese butereevu. Tugenda tandika video eyatulese mbutereevu bwayo bulungi nnyo. Tugenda tandikirawa kino kyekibadde epakwachi abantu b'epakwachi mwenna mubalinyo baleetera okuba nti mulaze president omukwano kano kino kyekibadde epakwachi leero. Ekyo kyekibadde epakwachi olwaleero. Namungi w'omuntu bwe yeesombodde okujja okulamusa ku pulezidenti n'omubuuzaako n'omukulisa amakubo. Alright. Kati mbutongole njagala akatambi katandike. Okusookera njera okubaza bakomredi mwenna abali ku mitimbagano egy'enjawulo abasobodde okuba nga mukola video ennaku zino zonna. Mwebali nnyo kuba kati nga musobola okukola information mugitambuza naffe ne tufunamuko ku busiriza otusobola okusiriza ng'ate tuwa obudde nabo mukola information mwebali nnyo mubalire ddala. Alright. Tutandisa bwe tuti. Abannayuganda mwenna naddala bali mu Kampala Mukono Wakiso Entebbe eno security alert. Bannayuganda bali mu Kampala Mukono Wakiso Entebbe eno security alert. Oluvannyuma lwa Nyanda Yosoferi okukimanya nti a regular UPDF amagye gaffe aga UPDF gaamuvaamu dda era tegamulowoozanga nako. Yesobola ki agasindika ne gagenda gafiire e Congo ne South Sudan n'amala agattibwa e Russia. Kiyakoze okimanyi kakibaviire ku ntono. Mwenna abali mu Kampala wakati njagala munjulire. Museveni ya deployinze abantu abali mu ngoye eza bulijjo saako n'abali mu ngoye ez'amagye. By the way njala bategeeza abonna tekuliko Munnayuganda n'ogu. Ku basirikale bemulaba mu Kampala wakati tekuliko Munnayuganda n'ogu era tekuliko wadde amanyi lulimi. Nnimi zaffe enzaalirwa nazo mu Uganda tekuliko amanyi. Kuyinza okubeerako omwo nga yabaduumira we mubasanga bonna tekuli. Kuliko aba South Sudan, kuliko Abanyarwanda, kuliko Aberitrea, kuliko aba Ethiopia, kuliko n'aba Tanzania, kuliko ne banna Kenya. Amanya amensize mmenye zizasobodde okudiployinga ne z'omu Museveni amagye. Nkiddamu amagye ge mulaba mu Kampala abasinga obungi bambala ne masiki okwebuzaabuza. Muyinza okugalaba e Kampala Mukono Wakiso. Museveni ya deployinze regular UPDF yagijja dda mu programu ze kubanga akimenti bamwagala. Kyolwa wasindika commission okubatta. 1. Kuliko Abanyarwanda, kuliko aba South Sudan, kuliko Aberitrea, kuliko aba Somali, kuliko aba Kenya, kuliko n'aba Tanzania. Gema jagali mu Kampala. Tekuli Munnayuganda, no Munnayuganda aliko ayinza okubanga abalaga na kuwa order. Basigadde bonna si Bannayuganda agamba jige galimu. Nga bwe yakikola mu kalulu akawedde n'ayiwa emmamba n'ayiwa buli kimu kye yali ayagala mu Kampala okutiisatiisa abantu naye nga bwe byamala ne biddayo so na kino bw'akikoze essaawa zino kubanga akimanyi nabe ayinza okuba nga anaatera omuntukako. Ekyo si kyo ekikulu. Njagadde mbategeeze mbeerawo ya about that era mubeere nga mumanyi bantu bamuti kimudiringa nabo. Abantu abo si baki si bannaffe era si baffe. Awo tuvuddewo. Video tugitandise tutya? Katugitandike bwe tutya? Ngenda basaba bakomredi mwenna ng'olina social media platform mpuliriza bulungi nnyo sitera basaba nenjala mbasabe. Waliwo olutalo oluguddwa ku Honorable Betty Nambooze ne Honorable Muwanga Kivumbi nga bali mu oguddeko ba ADF n'aba PPF n'abali mu opposition ne balo baguddeko. Kati olutalo olwo njagala musooke muludde ebbali. Lwaki? 1. Tulina
okubeera observant nnyo ku kiki tuyingiramu naye nga tuli observant nnyo njagala buli muntu yenna agenda okujja emundu yo gikozesa emundu yo giteeke ng'ogishirudinze ku Nambooze ne Muwanga Kivumbi lwaki ompuliriza bulungi nnyo 1 katuddeyoko bino byengendo baga video kubanga lamu mutono nnyo gyesonyiwe lwaki Museveni yali yazimba opposition nga yiye yekka nga tebyagirina nga Museveni yali yazimba parallel government emengo nga yavaamu abeeyita bibitiibwa bibadde bazoganya n'okugana Museveni okuva mu buyinza ebbanga lyonna nkiddamu bonna abantu abo baali babazimba mu opposition nga balina okubulooka nga buli muntu yenna agenda okwenganga Museveni regime ye kati nze bwe najja n'ensooka n'emmala okutokosa obusajja obuli emmengo bwonna n'entokosezaamu ne opposition ya Museveni owulira kati president najja president kye yakola kankibanyonyola olwali mu kitegeere 1 nkusiba ne ssente zange enkalu kyandibadde kizibu nnyo omuntu yenna okujja n'ayita mu kisenge kya Museveni kye yali azimbye ekya opposition nga tomaze kyawulamu kyovula abajjanga beekyusa DP neva mu DP negenda mu DP bloko neva mu DP bloko nejja mu Ssuubi neva mu Ssuubi woko tuwaka neva mu woko tuwaka dance tuwaka neva mu dance tuwaka dance to sleep nezijjanga zikyuka bwe zityo nezijjanga zikyuka nga bakola kisenge ku kisenge nenga bakiri mu same figures kati kyali kizibu nnyo omuntu yenna okuva gy'avudde okujja okukipayinga political virtue mweyo nga tomaze kuwaawulamu bantu bano twabawulamu tutya 1 time etuuka abantu amu abagezi mu bo abagezi baga kirabika obudde butuuse tutandika okwejja mu okwejja mu bantu bano kati time etuuse Nambooze ye yamanyirawo n'adduka mu kabinja ako n'ayingira ewa Kyagulanyi n'atuula n'atawakkala ne Muwanga Kivumbi n'adduka mu kantu ako n'atuula n'atawakkala kati mu kutawakkala okutuula emirembe nga balina ate okudifendinga ekibiina kya National Platform President agenda citizen enkwezenge jjukira abantu bano beemanyi from A to Z beemanyi buli kimu kino nkibabuulira ADF, PPF, nebira byo opposition, bigenda kukozesa ssente za Museveni mu balumbe Nambooze ne Muwanga Kivumbi. Ffe main target yaffe focus yaffe tulina ku defendinga Muwanga Kivumbi ne Nambooze. Mugenda ku singa baddamu ne balumba Nambooze. Nambooze gwe mmanyi, Nambooze gwe mmanyi ne Muwanga Kivumbi. Bayinza okusumula bye bali kuba ku mmeeza ne batandika okwabya buli omu. Kuba kati bakyana kye bagenda kuzza. Kati njala baga mwena buli muntu yenna agenda okuba nti alumba Nambooze alumba Muwanga Kivumbi mulina okudifendinga na Muwanga Kivumbi na Nambooze kubanga bava mu kiri ekisenge Museveni kyali azimbyewo Kyagulanyi alina okusooka obbawula mu kyali kizibu nnyo okwawula mu opposition ya Museveni. Yes, Nambooze yaliyo ebiseera byaggwa Muwanga Kivumbi yaliyo ebiseera bya kati byali ku side yaffe yensonga lwaki kati bali mu balumba kubanga bakimanyi nti bagenda obbabya yensonga lwaki bataddewo olutalo olwo kati kyali kizibu nnyo omuntu yenna okujja okukipayinga political virtue mweyo nga bakyali abaliwo Kyagulanyi had to divide those people okulaba nti opposition ya Museveni agikuba wansi yensonga lwaki balwana essaawa zino nga balumba Nambooze. So you have to protect Nambooze, you have to protect Muwanga Kivumbi n'abala olw'ensonga bano bakimanyi nti Nambooze amanyi bingi Muwanga Kivumbi amanyi bingi kyova ne bagenda okulumba tebagenda kulumba nnyo olw'ensonga bakimanyi nti bano balina kati bali protective custody Muwanga Kivumbi ne Nambooze bali mu protective custody kati ate bano bali mu open fire okitegeera tesanga basobola okubayira olunyata ensi nekwata ku mutwe so balina kulumba mpola so ndoza mukitegedde bulungi nyiira na mu comment section mukitegedde so olwo lutalo temusooka dufokasinga ku musooka mululeke wabula singa lunyenyiitira mulina protectinga Nambooze na Muwanga Kivumbi kubanga bano bamanyi bali era bali bamanyi kibasobola so olutalo mulekera lutambule bulungi nnyo mpaka mukitegedde bulungi nnyo awo maze okubategeezaawo mutegerewo bulungi nnyo olutalo mutunulye butunuulizi
Fwe tufokasinge ku struggle yaffe. Awo tuvuddewo. Ensonga ey'okubiri. Olunaku lwajjo bwe nakoze video nasabye Mr. President okusindika abalooya n'ekibiina kya National Platform okuchallenginga bannamagye abavuddeyo okumenya constitution ya Uganda, naye olw'okuba nti kati buli looya yaffe gwe tulina yenna ali mu campaign, balooya batono nnyo abali mu Kampala essaawa zino, kiyinza obutasoboka. Naye nze message yange nagituusiza yatuuse bulungi nnyo. Kati tulina ekizibu ekira kiri luddawa. Ekizibu ekira kikino. Mbadde nga nzija mbagamba obukodyo bwa Museveni bwakola. Naye obukodyo buno bugenda muzaalira maka ebyazaalira ku nsiko. Byebiruwa. Ntera nnyo bagamba nti wandikola ekintu okulimya omudongozi kange oyambe muyambe ekkiriza. Naye bifo nga sinagenda eyo, ngenda kusaba Mr. President bambi at least mutufuneyo balooya basatu bagende ku kitebe ky'akakiiko k'ebyokulonda batuule awo. Lwaki? Mr. President, whenever you are pleased, General Secretary and National Platform, I'm request you humbly, please, sign at least 3 prominent lawyers, assign them to go and at least defend our innocent candidates who are about to be withdrawn from the race by Electoral Commission and NRM. Lwaki? Kankadde mu Luganda. Mr. President, balooya ba National Platform ngenda basaba mufuneyo balooya nga basatu muba assigning babere kati bagende kakiiko k'ebyokulonda batuulewo nga bafunewo ne ka office nga buli petition yonna ejja enale mujereso Electoral Commission petition yo looya nga ino kola ki looya nga ino gitunamu a defending lwaki a defending ngenda kunnyonnyola otegeere David yaliyo yetaaga amagezi lwaki njagala bateeko balooya abo wano mufunye information endaga bwete nti Electoral Commission yegaba data wa national candidate ba National Platform ngebawa NRM nekwesa advantage eyo okukola ekintu ekyo bakikola batya kulira bulungi nnyo kandi kuvire ku ntono nzize mbagamba nti NRM egenda tandika okukozesa system ey'okugula ey'okutiisatiisa n'ey'okuwamba mu birabye naye nabagambamu nti ne ssente zigenda kutambula ne mbagamba wiiki ewedde nti mu West kigenda kutandika nabagambye mu West kigenda kutandika naye mu West okutandika kyatandika sikusoneka naye ono ye musiru nnyo wulira byayogedde amazina ganje nibanyeta Peter Mpaka ninye wahiwe furaga ya National Unity Platform okwesimbanka MP wa Mbarara City North kandi nkabana nominated by the Electoral Commission kwesimba ndi ahabwa member wa parliament Mbarara City North ni ticket yanu kunkari izoba dijane barheji ndukusharamu ukuruga umukwesimba ahabwa MP Mbarara City North abo kugira ntungire financial challenges wakachuga nyoko mpaka wakachuga nyoko wakachuga nyoko watunge mpia wakachuga nyoko watunge mpia autovudewo nabagana mugenda kubera mu sente mugenda kubera mu kutiisibwa kati ono yempaka yafunye sente ngenda bibanyonyola bitegere bulungi nnyo ekyo tovudde waawo 1 akakodyo kaakano era kansooke mbasomera etteeka nga bulisoma basaagala bawa information nga sikuwadde etteeka bulisoma etteeka lya Electoral Commission lisoma bwe liti nti ekifo kyonna ekyesimbwako abantu abasukka bw'omu nti constituency bw'eba esukka mu bantu abesigisimbyemu 4 oba 5
omuntu okuyitawo unopposed ayina kubanga tewali muntu yenna akoze eki amuvuganyiza. Ompulya bulungi nnyo nga tewali amuvuganyiza. Kati constituency zonna eziisemu aba NRM abagambye nti bali unopposed akakodyo kaakano. Buli constituency eyo ebaddemu abantu abasukka mu bana abadde beesimbye ku kifo ekyo. Ompulira? Buli constituency ebaddemu abantu bagyesimbyeko abantu abasukka mu bana. Okuli okuli aba independent, okuli aba NRM, okuli aba National Platform n'ebibiina ebirala. Kati bakikoze batya? Bakikoze bwe bati. NRM esooka neegula bano bonna ba independent nebagula bonna nebajjamu. Kati race nesigalamu owa National Platform n'owa NRM. Nesigalamu aba babiri. Kati basigalamu ababiri. Jukira bwe basigalamu ababiri kati yonga olwokuba nti bano abantu bali fully nominated kitegeeza ne file zonna zaali zikolozingiddwa. Kubanga bw'otwala empapula zo ne baziverifyinga ne bagamba you are fully nominated, that means everything is okay. Ask yourself, lwaki ate time etuuka ne bagamba nti wa National Platform yakozesezza emikono emikyamu era bamuwa emikono bamweganye. Kino bakikola bate bati. Bwe bamanyi nti kati wa NRM wasagana wa National Platform option ziba bbiri, either muwa ssente oba okuddira na isi nekwata emikono eja wa National Platform nejo wa NRM. Wa NRM nakozesa system ne banoonya abasayiningira candidate wa National Platform abatiisatiisa wabba wa ssente ne beegaana mbu tebamusayiningira. Kasita beegaana nti bamusayiningira kiba kitegeeza ono automatically agenda kubeera disqualified. Bw'abeera disqualified kati olw'okuba nti bali abandi badde babeezamu wa NRM campaign zigenda mu maaso baba bagyemu dda, ono aba ayitawo unopposed. Mukitegedde? Ngamba nti okitegedde. System bwado bagikola. Etteeka ligamba bwe liti nti ekifo kyonna constituency bw'ebeeramu abantu basukka mu babiri nga beesimbyewo, omu ne bamugjawo campaign zigenda mu maaso, naye nga basigadde babiri omu ne bamugjawo, ono automatically aba akoze eki abanyombo. Kati NRM badde egulanga bano bonna ne basigalamu wa NUP n'owa NRM. Kati owa NUP bamukola obukodyo obwo ne bamugjamu on technicalities isi zebeekoze. Wabula kino kimenya amateeka kitya? Gwe wenna mwenna abenyigidde mu kukyankalanya n'okugjamu abaana ba National Platform mukimanyi bulungi nnyo nti tewali muntu gw'osobola kuwa mannyago n'ennambayo n'akozesa mukono gwo nga tewamusayiningira. Tewali muntu asobola kufoojinga mukono gwa muntu n'amusayininga nga tali aweya. Mukimanyi bulungi nnyo nti the moment you sign for someone you have committed yourself. So when you come out to say that you didn't sign, you've already committed a crime. Singa government ekyuka essaawa zino mwenna okuva ku Anita Amongi ku mwenna ba parliament n'abagenti emikono gyabwe tebagiwaayo, mwenna mulina emisango egigenda bavunaanyizibwako mu gavumenti empya olw'okukola fojale n'okwenyigira mu buvuyo. Electoral Commission kigenda gikakatako okugibuuza ani yawadde data ng'ate already bakandidate bakonfirmingibwa nti bali nominated. Kino kyenjagala osooka owulire. Electoral Commission kasite confirming until you are duly nominated, kiba kitegeeza file closed. Lwaki bwe kugamba nti you are duly nominated file closed, ate Electoral Commission yenyi yeddamu n'erinkinga data n'emu aba NRM kubanga ke kakodyo kabayiza akapya. Akakodyo bakakoze batya? Uliriza kati kando kuvire ku ntono otegeere. Omwezi oguwedde ogw'ekkumi Parliament yafuna okusaba kwa Nyandi Yosoferi nga Nyandi Yosoferi yali agala obusiivu 2 mu obuwumbi
obusirivu bubiri mu obumbi nga bisatu plus eza supplementary budget eyiye ngeya State House. Nchiddamu omwezi ogw'ekkumi Nyanda Yosoferi yateekayo okusaba ku Parliament nga yagala obusirivu bubiri mu obumbi bisatu bwayagala bumuyambeko ku mirimu gye. Parliament neeyisa ssente ezo ne bamuwa ssente. Bwe zimala okuyita Nyanda Yosoferi n'akwatako obuwumbi 94 obuwumbi 94 n'azikwasa Speaker Anita Amongi. Obuwumbi 94 n'abukwasa Anita Amongi ng'ekizibu kya ssente zino kye zigenda okukola wano. Essente zino nga zigenda kukola ku buvuyo bw'okuwanduukulamu abeesimbye obona ku Kadi ya National Platform. Abamu nga bagenda kusasulibwa, abamu nga bagenda kugibwamu forcefully. Buli muntu yenna agenda okuvayo agambe nti alina financial problems. Anita Amongi ne ttiimu ye bamusasudde wakati wa miliyoni 600. Kino mugenda kiwulirako. Anita Amongi alina obuwumbi 94 nga buli candidate wa National Platform yenna agenda okuvayo nti avuddemu agenda okubanga asasuddwa obukadde 600 cash in hand. Ate si ba National Platform boka NRM yagenza okizuula nga abakulembeze baayo bonna ba candidate bayinza obbakuba control nga ate ba independent bangi nnyo abazze. Megamba ate tulina okusooka okuddamu okukendeza ku ba independent. Mugenda kutandika n'okuwulira nga ne ba independent abamu bakoze eki bavuddemu. Mbu kino Museveni yakyekengedde mbu kijja muleetera obuzibu. Singa ba independent bajja bangi mu Parliament nga basinga ba NRM kiyinza omuleetera obuzibu n'okukola ebivuyo nga bw'ajagala. So agenda kukozesa ssente zino nga balina Anita Amongi obuwumbi 94 batandika okugaba ssente zino nga bajja mu ba candidate. Okitegedde bulungi nnyo. So kati ze ssente zino eziri mu kutambula essaawa zino. Era bangi mugenda balaba. Ekirungi nali nabagamba dda nti ebintu bino bijja. Kati Electoral Commission yo omusango gwena gwetamanyi gwekola. Nti ekola ekintu kino okulinkinga data tekimenti kimenya mateeka. Nti the moment you confirm someone that is fully oba is due oba is fully nominated n'omuwane certificate n'omugamba alinde campaign days campaign zitambula ate gwe n'omugamba mbu ate waliwo petition mbwe mikono gyo tegifaanagana. Njagala soka kubuuza omuntu walete mikono gye n'agite mugi verify nga you verify then you stamp in that you are duly nominated. Nowa NRM n'aleeta emikono gye ne mugamba kati wano wali okule n'okomba essowaani. Mungambire bye bakama n'abasajja ba Electoral Commission. Omuntu walete emikono gyonna bagiyitamu bulungi nnyo ne kibeera verified ne bakoonamu. Ompulya bulungi nnyo ne bagiteeka ebbali. Nowa NRM n'aleeta emikono gye gimusemba ne bagikoonamu ne bagireeta ebbali. Fine bazige baga nti mwe muli dio nominated sibo kiri nti ye. Kati ate lwaki owa NRM ate yavaayo ng'akiraiminga nti emikono gye bawandikirako wa nope si mituufu. Era Electoral Commission lwaki erinkinga data oyo nemuta ng'ate yimanyi nti emikono gyennyini yagiverify nga nti mituufu. Chairman Ssewe Bakama gwe kennyini n'akakiiko ko mwaverifying emikono gy'abakandidati ba National Platform bonna ne mbawa certificate. They are duly nominated after verifying all the signatures. How dare at this particular moment you have almost hundreds and hundreds of petitions waiting for decision that some of the candidates are going to be disqualified. Nga mwe kenyini mwachimanyi bulungi nnyo. Otola nti muli basiru nnyo. Otola nga muli basiru nnyo. Kire ekintu mukikola nete mumanyi nti mukola nsobi. Lwaki? Kansubira kyembanyo nnyo mukitegedde bulungi nnyo. Mukitegedde bulungi nnyo. Mbagambye Anita Amongi alina ssente zino zagenda asaasaanya buli candidate bamuwa miliyoni 600 okuva mu race okulekerwa NRM nga bayambibwako
electoral commission okukola emirimu egyo mukitegedde bulungi nnyo nsoose bannyonnyola ayitawo atya bajjamu batya bali abasigadde kubanga constituency baba candidate basatu kubana kiba kizibu nnyo omuntu okuyitawo unopposed okujja nga mazo compromising abano bonna era kibadde basosokolo soko compromising abasigadde bonna ne basigaza wa Nuupu no wachi no wa NRM katika nakakodyo ye technical knockout je bakozesa kati okutandika okueliminatinga abafu ba national platform nenga ate mulimu n'abasasule abakikola nga babasasula bulungi nnyo okitegeera bulungi nnyo so kati yensonga lwaki bakikola ekyo okukola ebintu ebyo kati awo tuvuddewo ewala wewa no Mukulu Nyando Yosoferi muganda osali musale ne bajjeno banno saako ne electoral commission mujje balako gye mutusaako engalo naku z'omwezi ziri 17 ezaakoka ku mwezi ogwa 11 mwaka 2025 tujja kugamba nti ebyabalwanya mweke nyini mu biziza obuwangwa obuli eruwero mu Luwero Triangle obuwangwa bwafa ku jawo nkola ya mateeka na biragiro mu mwiso okukyusa obukulembeze bwe buwangwa obuli eruwero simayo omutula mu kirowoozaako nti kimukola kikyamu fe tusomesa abantu nga tugenda mu protest vote Museveni gyatamanyi tugenda kukozesa ki oba ki wabula tumusampula tumugaa nti afamu tugenda kukozesa bibiriiti tujja babulinga kyogenda obikozesaamu n'abalala balina methods endala nnyingi nnyo era nsiiba mbaga buli mugula ekibiri kyokole ki osirike kati obuzibu buno wano bwe tuba tugenda mu protest vote nga Museveni agamba nti yateekawo okulonda wabula nga akozesa jango politics okukola obuvuyo bonna fe njala soka kubuuza ba comrade Museveni byakola biyambaani Museveni byakola ne kyamani byakatiko byokulonda biyambaani nabaga video ya Bwongo leero Museveni ne kyamani bakatiko bibakola biyambaani omanyi wandikola ekintu okulumya obunonzi kangu yamwe muyambe ekkiriza obuvuyo bw'okutiisatiisa nga bajjero bamenya ssemateeka obuvuyo bw'okuwandukulamu abantu mu katiko by'okulonda obuvuyo bw'okublokinga president okuba abantu n'okubawa biyambaani biyambaani Gladys Namusoke oli mutuufu biyamba ffe lwaki biyamba ffe 1 nziramu bagamba nti kano ke kalulu akasembayo mu bulamu bwa Uganda okusinzira ku programu yaabwe ne bwe kaba nga ke kasembayo nga Museveni mwakoledde ensobi zino zonna aba ayamba ffe okufuna cause okwenyiisa abantu abadde bakyayinamu n'akasuubi tisobola okuyita mu nkola eyokulonda ne tukyusa bakulembeze mu mirembe kiki bannayuganda kye babasigalizza ekirala kiwandiikaawo bw'obanga Museveni ali mu kukola obuvuyo buno bwonna nga bannayuganda lyessuubi ne basigalizza lyokka singa livaawo ne baggwamu essuubi ly'okwagala tebagenda kudda mu kalulu ani aba yeekulidde akabazzi kugulu era bannayuganda basigaza option ki no video ya Bwongo lwaki ya Bwongo 1 buli Simon byebakama byakola ne Museveni byakola ne polisi n'amagye biyamba ffe lwaki biteekateeka bannayuganda obwongo n'okubalaga ekifaananyi kisiigibwa na biki ebigenda mu maaso mu Uganda kubo libasigazizza yokka libagenda ogendamu nga sikubidde muntu wuuli nga tokoledde muntu video nga toyina gwokubidde essimu toyina gwogambye nti mugundi weekole bwoti ng'omuntu ajja kwepika yekka nakola video ne mbagamba bwe mugaana okwenyigira mu revolution yo kennyini ejja basika ebeereetere webaagala era revolution ejja kwekyusiza eggwanga wetulagaawo nabagamba
bwemugaana okwenyigira mu revolution yennyini yegenda okujja ebeesikire ebayingize mu kukyusa eggwanga eryo by all means. Lwaki obuvuyo bwakola mu kubba, mu kujjamu, mu kutulugunya, mu kuwamba biyamba ffe n'okulaga bannayuganda nti akawute kakyali mu maki makulu. Option ki gye babasigaziza? Option zibeera ezi bbiri. Esooka gula ekibiriti, ey'okubiri ojja gyenonyeza gwe kennyini ate ngeri mu mateeka kubanga oba tokyalina kyakusalawo obwayise bwayise. Kyenvudde kuga nti abantu bonna basigaziza kkubo limu lyakwerwanako mu buli ngeri yonna esoboka. Mala okulaba wana message yendabya. Ndeko wana message yendabya wano. Bora omuntu yena wandise ekigambo nti president is not safe mukwate mu bukwasi obenga amuddamu ondage erinnya lye mu kublokingire n'ensi enyumirwe mumpandiikira awo erinnya lye. Mwe kuno kuliko abasajja ba NRM. Okay, wuuno wano mufunye. One minute. Mpitano wanoku. Maloku itano mochi. Mpitano message. Sina chenafunye. Gwagamba anti president is not safe. Ngo simu yenkweri. Ya live jikubeko. No mbera sensitive nyo ku message wezite zijja. Nenze gudde ne simu yokubiri. No nyako chibaogera sikiraba. Kubandi ku page ya president ye nyini nothing is on ngenze ku page za TV zo nazo neza fete kuli kiriko nothing is there kati omu mu blockinze mu mbuliro w'okubiri tawali kiriyo. Ani apostings njara odaga apostings kubanza wano ndi ku page zo nazo nazina sina kyendaba. All right. Wamanyi nkubire simu gitadde kuno kweri. Katugende maso ne video ya fenga bwe ino okubeera. All right. Njagado bategeeza nti byonna bakola biyamba ffe ku side yaffe. Yensonga lwaki tukola emirimu gino. Kati ngenda kugamba gowe na comrade yali eyo. Nti feke nyini chetunoonya Museveni yali mu kitukolera kuba tetujja kuba tusigaza option yonna okujja option y'okwerwanako fenga bana Uganda ate y'abantu wadde kyetubadde tulubirire ebbanga ddene nnyo okitegedde ye kennyini kyetubadde tulubirire ebbanga eddene nnyo yatuwa cause nabagamba ffe tetugenda kuwa Museveni cause. Museveni yalina otuwa cause kati cause atandise ogituwa nga buli munansi yenna ategedde nti buli kigenda maaso mu ggwanga si kituufu kiba kitegeeza tuba tufunye cause entuufu awo tuba tugenda kulala buli kimu. Nze njagala slowly by slowly Nyando Yosoferi atamya abantu buli kimu kyonna ekiyitibwa peaceful means of changing power mu Uganda. Abantu batandika okwepika bepike time engenda tuuka nga tokyasobola controlling omuntu kwepika busungu bwalina na birowoozo biri ku ggwanga ku musajja emyaka 4 gy'afugidde okitegedde bulungi nnyo. So yensonga lwaki mbagamba nti ebintu ebyo mubireke bitambule yakole buli fujjo bi ensonga egenda kukola ki ensonga egenda kwenyusumula yokka buli kimu kijja tuukawo ng'abantu batuuse okuba nga bakyajingiddwa.
right. President blocking it okweyongerayo wagenda okusula president blocking it wagenda okusula president blocking it okweyongerayo wagenda okusula president blocking it wagenda okusula. All right. Message ene fulme sawa binda chika namwem abagambye president and his team are still stuck on the duster loads in Madi or Kero looking for convenient accommodation. They are facing another challenge of Afande Muchibi's group, which seems to be having snap plans. Chitegezebwa nti president asaliddwako ne convoy ye nga bagezaako okumubulookinga wagenda okusula. So ebintu bino nina ekintu kyenjagala osooka obategeeza mukitegere bulungi nnyo. Mu psychological warfare, mu nkola ey'okuba omuntu ng'omukubisa birowoozo oba enkola, Museveni ne banne bagikozesa nnyo. 1. Kati bwe basooka ne bakwata ba comrade baayagala basooke bakubise president psychological warfare nti agwemu amaanyi tebamuggyeko bamukuuma. But unfortunately kyagaanye okukola ambush gye baakoze. Era president asigala agenda maaso. Era bali tebamusuubira nti agenda kuba enkuŋŋaana z'omu West azimaleko. Bwe yazimazeeko agenze mu West Nile. Era enkuŋŋaana azikubye bulungi successfully. Kati kino kye bakola okumubulookinga. Baagala kukola arrests n'ekirala okumulemesa okusula ewantu. Ekyo bakiyita psychological warfare. Obenga okooye akuba ebirowoozo otandika okugamba ye nfaaki. Ate byo president yabiyitaayita mudda. So ago si mawulire. Era nti nkugamba nti wandikola ekintu okulumya omuntu n'owunzika ng'oyambe muyambe ekkiriza. Mukiibi, nga mukiibi n'obwa mukiibi wo, oyina messages ofulumya ng'oyagala ate zituuke ku president. Naye ate ebintu by'okola biri vice versa n'ebigambo by'oyogera. So ne neewuunya ekigendera kyo ki. Nze waliwo ebintu bijja ne babinga nti mukiibi ayagala kwogera kino na kino na kino. Mbagamba no. Mukiibi asigale mu bintu bye. Kati bwanga mukiibi ne ttiimu ye mubulookinze omusajja ng'agenda kwebaka kuwummula. Ekyo kimukola bakiyita psychological warfare nga mwagala kukola arrest. Wabula kamba buli abantu bonna bwe mwagala okukwata ku campaign ya president tebaliiko era tebajja kubeerako. Nekyemukola ekyokwagala okukwata president mulemese okwebaka. That's what we call psychological warfare. It can't work. Temukimukoze leero kuva 2019 2020 mwakimukola. Nga mulemese okubaka mu hoteli mu lodge n'asulako l'emmotoka for good days. Kati kyemukola ekya psychological tekisobola kukola era tekigenda kukola. Just mmalabudde na kwagala kuluza temusobola okutulugunya omuntu psychological tekisobola kukola. Okitegeera? Tekisobola kukola. Mukiibi akukozesa kuba tolina kyogenda kuzzaako. Nakugamba tosukka January oba before oba after election nga tofunye sanctions ogenda zifuna. Olw'ensonga. By the way, nakoze ne research amala era nkyakola research. Teri Muganda ategeera gwe basobola kukozesa from Monday up to Friday nasigana ng'akola the same mistake. Mukiibi ono kirowoozeko okuba nti naye waakabano. Kirowoozeko okuba nti waakabano. I haven't yet confirmed. Teri Muganda gwe bakozesa Monday to Friday ng'akola same mistakes okumala ebbanga Mukiibi yakoze. So there is a probability that Mukiibi waakabano. There is sina kikonfirming 100%. But wayinza okuba waliwo nti omusajja ono waakabano okusinziira ku mbeera z'ebintu byakola. Kubanga abantu be balina obwongo obutono. Nti bamugamba ekintu tasobola kifokasingako yalowooza nti agenda naki? Agenda n'ebintu byagenda okukola. So awo njala tuveewo kasita information mugitegedde bulungi nnyo.
twagala tuve tugende ku nsonga endala ekoze ki ku nsonga endala tuleese olw'ensonga tujja bitegeera bulungi nnyo ebintu nga bibiri awo tuvudde oka tugende ku nsonga endala yebadde tuleese. Alright, mbadde nkyabanyonyola nti Museveni kyali mu kukola ne banne essaawa zino kiba kiyamba ffe. Bwe kimala okuyamba ffe, kino kiba kirigitimayizinga oba kiba kiteekamu nkola n'okukakasa ensi yonna kirina okutegeera nti mu Uganda option abantu gye basigazza eri emu yokka kati kwerwanako nga ssemateeka bw'akola kubanga enkola yonna ey'amateeka n'ebiragiro egaanye Museveni agyegiriisizaamu. Ekyo kyagenda kituwanga ekirabo kubanga kiba kitegeeza nti buli muntu atuuse waakoma omanyi buli muntu bw'omwenyigiriza nnyo ennyindo atuuka waakoma n'akola kyalina okukola. Ekyo nakyo mukitegedde. Kati nabadde ngambye okusaba Mr. President n'olukiiko olufuzi olwa National Platform naye bw'olaba ebintu bye twogedde nga bigenze maaso nga tebikomentingiddwako nnyo President n'okubyogerako n'obbisaako focus olumu tubiddako ebbali ne tubireka ne biyita lwaki. 1 abantu abasinga obungi tuyinza okubakwatirwako ennaku nti babajje mu lwokaano ng'abantu bano bajje mu lwokaano nga bamaze okufuna ssente. Ekyo nakyo weekiri. Okitegedde? Ebintu bino betukomentingako ebyokujja abantu mu race eno tuyinza obikomentingako nga twerabidde nti abantu bano abasinga obungi sell out. Kati ne tumala obudde ng'ekibiina kyo kimanyi kyekituufu kiri ffe ne tumala obudde okubanga tubawa sympathy ng'ate balina ebintu ebire bakola. Ekyo tulina okukyogendereza ennyo kubanga ssente zaafulumye. Olw'ensonga olunaku lwa leero waliwo candidate waffe ava mu West Nile eyo naye era abadde mu Kampala awo ng'ayitiddwa okunnyonnyola ku mikono ng'era wa NRM yamwesimbyemu naye ntegeezeddwako nti ate abafere bennyini aba NRM be bamuwadde looya ate looya ng'ate looya naye yennyini kyagenda okuwoleza takimanyi just lwe bagenda muleetawo papasire kubanga abadde ali presenting omuntu oyo basayininga empapula nti ono omusango gwamusinze aveemu. Looya oyo amanya njagata olunaku olwokusatu nga mmaze otegeera kyekifuddemu amanya nga alina wano olw'ensonga nga tegedde kandi musajja muganda electoral commission beekozesa. So tugende mpola ku bantu bano kujja nga tufunye joint statement okuva president oba okuva general secretary oba okuva eri ekibiina ku bantu bano bonna abali mu kuvaamu saagala tukipapiremu kubanga nabagamba nti abantu bano bagenda bajjamu forcefully abo bagenda kubanga sell out nga beetunze. Bana mundeke nkole video kubanga munaga nti mblockings wa unblock omuntu sina gwe mblockings nja gendayo nga maze video nja mu unblock but right now sobola ku unblocking omuntu sobola kujjako video atenze ni koleki unblock no kufumala okujjako video nga maliriza nja gende mu muteke wana amanyage. Ani gwe mwagala sisobola mu unblocking kati kubanga simulaba wano. Bana mumpo obuzibu kyovala ndo musagala kusoma comment section zino. Mumpo bakati mba munzijja kumulamu wano lida ko malo okulaba wano. Munzijje kumulamu agwange.
okumwani blocking nga kijja kunneetaagisa ate okumala okukola ebirala ate ng'obudde bwa bugenda wano muntadde mu bintu birala musoke mundeke malize video nja mwani blocking edda kuba kati wano ku live sola mwani blocking nga gumwagala ni blocking sina kyensobola kukola kati nja gendayo oluvannyuma ndowooza nja kikolako oluvannyuma ne kati essaawa zino mugambye yani muwandikwa n'amannya ge yani amanya ge yani muwandika amanya ge obudde nda butono amanya ge nina obudde butono nnyo amanya ge ye mutawandika amanya nze wano ndi wano ku bantu benda blocking nga tesimanyi yani yani bwana mwetereza munambuulira mbata mwetereza yani yenna mugga Walonga siraba namugga ajja kwereeta oluvannyuma ne kati essaawa zino kubali mu blo simmo ndako mmala okulaba simmo manyi mwe bange nakolera ku biragiro bye bakamu bange naye namugga simulaba tujja mulaba olulala kasitampisemu ono nga simulaba wane essaawa zino alright kanzire buterevu nsobole okukola vidiyo nga bwe nagitandise nja kumublockinga later Jamwani blocking later aje mu kabox kanga mbulira amanya ge yani beko tukole ekiddako alright ndazamula besonga right sagala kusoma comment section omuntu akujja ku kyobadde kuna kutaya kirala bra nti njigenze ko ensonga waddewo security threat ya president yo so right ngezi ngati kibadde ekyo badde sigendayo mwabanga ndalo iso ya amaye mukwata ko fete bijja tukwata alright tugenze maso ndowooza mbanyonyodde bulungi nnyo ekintu ky'abantu bano tusooke tulinde joint statement ya president n'ekibiina kya national platform ku bantu abali mu withdrawinga oba abantu bali mu kujjamu tuleme kukola decision ratio nga tekitebe kifuna intelligence n'okutusinga naye nga tugenda maaso tubagamba nti ekitongole ekikwasaganya byekonda mu ggwanga ekya Uganda Electoral Commission kikola ensobi okugaba data waffe era balooya baffe balina okwengeginga mu kooti okumanya amateeka n'ebiragiro Electoral Commission ejja obuyinza obuliikinga information oba data nga already yawa bakandidate bano
nebawa certificate zibaraga bali duly nominated era bali free ogenda okuba campaign ate yo ekola etya decision negaba data ng'emujja mu electoral commission nemu aba NRM okuba nti bayitawo unopposed ng'akakwakulizo mbagambye sente zibakasasula ziri milioni 9 bilioni 9 mwana Museveni zadanita amongi okuba nti bagula abantu buguzi okuba nti bakola ekintu ekyo. Alright. Ensonga y'olutalo nagibategeezezzaako mugireke etambule bali bemanyi buli omu ajja kukwata munna amatayi ffe tunayingira mujja bwa mutegeera bulungi nnyo. Alright, ensonga endala tukyagenda maaso n'okukola profile ku byalo bonna okuli abasajja ba NRM okuli ba chairman C1 chairman C2 abasajja ba ISO bonna abali ku byalo aba profiling n'okuwaya abantu baffe abawambibwa ku buli kyalo buli lunaku njala otegeeza ba comrade nti buli omu woli ku kyalo kyo olina okukola buli ekikusaanidde okukola okulanga tutasaba comrade n'okutaasa eggwanga. Nyandi esofa etagenda kulekayo kuwamba wabula mu muzannyo gwo gwennyini mwe tulina omukubira tutya gwo kwennyini nga tuyita mu surgical operation osobola okukola mission yo nga tolina guwebozzaako okutaasa eggwanga n'okutaasa baganda bo. 1 kuliko ne bakemani b'ebyalo abenyigira mu kukola emirimu gino gy'okusipayinga ku batuuze abaagala enkyukakyuka drone zijja ne zibawamba. Twabagamba dda drone bazeegaana tebazimalina bawamba abantu babeegaana kitegeeza nti omuntu wakuwamba bamenya amateeka omuntu yenna amenya amateeka ate amateeka galina omukolako. Jjukira waliwo kooti y'abantu ekooti y'abantu yo weetuulira ebeesalirawo omusango terinda looya terinda mulamuzi. Ngenda basa mwena bannayuganda buli mugye muli mukozese ku kooti y'abantu nti abantu bajja mu kyalo okuwamba abantu abo bakoleko ng'obuyinza bulakira. Ekyo bwe kiba kitegerekese nga n'abali ku kyalo abatulyamu olukwe nga ba NRM mumanyi abaana baabwe mumanyi gye basula mumanyi bizinesi ze mumanyi n'ennyumba zaabwe mumanyi na buli kimu namwe musobola bakolako effujjo. Kino kijja kuleeta obwenkanya mu ngeri atakulekera nawe tomulekera ennyanja ekuttoomera. Bino bikolwa abantu okuva ku C1 okutuuka ku district abagenda basipayinga ku bannayuganda ku byalo nga babakwasa okubatwala mu safe house n'okubatta abo butaddamu kulabikako. So ekyo kijja bakakatako okukola omulimu ogwo. Kati ekyo mukitegedde katugende ku kirala ekyatuleese. Video yange mugitataaganyizza nnyo sitera kukola bintu ebyo naye katutambule tekirina kyakkola. N'olwaleero ngenda bazanyira akatambi kano muyinza okuba mwakalabye mutegeere information gye tubawa ntebera accurate era bwe twogera ku muntu batetulimbye. Najja ne bagamba nti Museveni yaddira empewo za Buganda zonna n'azikyankalanya n'azikwasa Abanyarwanda kati bebalagula era bakulembeze b'empewo za Buganda mu Uganda era abeeyita bakulembeze so nga ate bantu Banyarwanda. Nabagamba kulannama ne bbaawe Banyarwanda nga mulowooza nsaaga. Olwengenda kuzannyira akatambi kano kaddakiika emu ne seconds 25 ng'oli omusajja yennyini Kabona Jjumba ng'ayogera Olunyarwanda ogenda kakasa. Lwaki tubaga ebigambo bino? Wulira. Yewe. Vayo hano tumvikane vayo hano nkureebe. Ariko sinzi mukinga neza. Wewe ofata nta kibazo. Mukinga neza. Uraho neza. Nta kibazo. Nabo wagiye Burundi. Ukiri hanga. Nakakora imirimo. Cyakora imirimo. Ikiganda wakize. Nakimenye. Amafaranga barayakwa. Barayakwa. Nta kibazo. Muyigo kusasula abakozi. Uraho neza. Ariko weho wizi kiganda. Nabo wagiye kiga neza. Ndakizi. Uragize. Uri uja. Uri Burundi. Toina tabu. Gwali ogende kuwase Burundi. Sinafuna se. Balagadi. Abakozi obasasula. Yajyamba shashula Burundi. Obasasula Burundi. Nakati nzize ngenda kuba nga mukitegedde mugende mpola n'abantu bemuli nabo mujja tegeera. Kati olunaku lw'olwaleero
nabagamba amaanyi g'abantu gabeera amaanyi g'abantu tegabeeramu kintu kyonna kyakwewunzika. Ekigenda mu maaso mu Masaka kitokota si kisaanikire, ekigenda mu Kira kitokota si kisaanikire, n'ekigenda mu Busiro East kitokota si kisaanikire. One, eno statement muli gijjayo. Ebyobufuzi mu Buganda okutereera abantu bano wammanga balina okuba nga bali out of politics oba nga basuuliddwa. Omuliro lwegasse gona akali amaggwa alina okubeera out of politics. Mpuuga Mathias alina okuba nga ali out of politics. Ssemujju Nganda alina okuba nga ali wabweru b'ebyobufuzi. Abedi Bwanika alina okubeera nga ali wabweru b'ebyobufuzi nga tebalina kifo kyonna kyabukulembeze. Ziri empichinges kasita zirabira nga ziri knocked out of politics. Kiba kitegeeza politics atandise okutereera. Bubona nga bakyayina sse n'okwogera boogera tukyalina obuzibu bunene nnyo mu Buganda. Abantu akubanga abantu abo ekisookera ddala bo babadde bali kya Museveni kibadde bakuba ebbanga lyonna kati bwe buzibu obuzibu liruddawa. Gwe Munnayuganda alina gy'oli ng'oli mu Buganda tebakulya ssente. National platform yawa kaadi beebo. Tetulinayo national youth platform leaning taliyo. Nkiddamu. Tetulinayo national unity platform leaning candidate taliyo. Ewali manvuuli wootiikinga. Wabula totiikinga ku manvuuli. Buli obuboksi bubiri. Ekifaananyi kisooka kiba kya president oba kiba kya MP. N'akabonero akamukiikirira ke kamanvuuli. Newabeerawo akabox akakalu. Akabox akakalu ako mw'oteeka ekinkumu kyo nga tekisusse mu kabox ako. Oba okwata ekkalaamu n'oteekamu katiiki nga tekasussizza kabox ako. Nkiddamu. Gwe wenna agenda okulonda. Akabonero k'olina okulonda manvuuli buli mukulembeze aliko. Wabula totiikinga mu manvuuli. Otiikinga mu kabox ako akaddirira manvuuli. Either oteekamu ekinkumu ne tokisussa mu kabox ako. Oba okwata ekkalaamu oba peeni n'otiikinga mu kabox ako nga tosussizza kabox ako peeni maaka eyo terina kubuuka kabox ako. Kasitebuuka akabox ako akakalu baba kasse. N'ekinkumu bwe kisuuka akabox ako akakalu oba okasse. Ne bw'owandiika mu buwandiisi akalu ako oba okasse. Ngenda basaba please bw'omala okutiikinga president oba MP wa national platform ate togenda wansi wali Nyandwe okumuwandikako ekigambo ng'omuvuma oba omutiikinga akalu kaba kafudde. Baba ontegedde. Manyi muyina obusungu bungi nnyo ku Nyandwe. Wabula bw'omala okulonda Kyagulanyi ne MP wo ate togenda wansi wa Museveni muwandikako ng'omuvuma oba omutiikinga oba omuteekako ekintu kyonna akalu oba okasse. Genda ku Kyagulanyi waali akabonero akamuliko ka manvuuli kati woyina okukakasiza nti omulonzi ke kabox ako wooteeka ekinkumu ky'ompola ng'ekinkumu tekisusse kabox. N'oba okutta ekkalaamu gikwata empola otiikinge kamaaka katekasuka kabox ako. Era togenda wansi mbw'ovuma Museveni wansi mbw'omuteekako ekigambo kino oba omuteekamu oyiro nedda. Genda ku ballot paper tiikinga Kyagulanyi muteekeko ekinkumu abasigadde bonna beesonyiwe totegana toyomba naye kubanga bw'ona ogenda wansi n'ogaa nti omaze okulonda Kyagulanyi kokose obusungu ne Museveni omuvumire mu akalubo okasi. Ompulidde bulungi bw'omala okulonda Kyagulanyi kisentamu towandika kintu kyonna wansi wadde Nyandwe tomwagala mwesonyiwe please. Akantu kano kakulu eri abantu abalina obusungu nga bungi nnyo ku Museveni kati ensobi gye bakola bw'akwata ballot paper bw'ati wane wasooka labawo Kyagulanyi alabawo ne manvuuli n'akabox w'atiikinga kati olw'okuba alina obusungu bungi ng'agenda atiikinga Kyagulanyi bulungi nnyo kati no wansi ng'alabayo Nyandwe kino ekisaa ky'atama ng'akiwandiikamu akalubo okasi. Era tomuteekamu kintu kyo Nyandwe mwesonyiwe tiikinga Kyagulanyi omuteekemu ekinkumu naye ng'ekinkumu tekisusse mu kabox ako ne tiiki tesusse mu kabox ako togeza n'owandika ekigambo kyonna ku Nyandwe akalubo okasi. Wadde obusungu olina bungi please mutuyambe. Genda wali ku Kyagulanyi we format erikweti waliwo ekifaananyi kya Kyagulanyi
n'amanyage ewaddako waliwo ambolera nga akabonero ke akabokisi akaddako wooteeka ekyekumu kyo nga tekisuse mu kabokisi ako oba wootiikinga nga ne tiiki tesuse kabokisi ako bw'omala teeka akaluka mu bokisi tokola nsobi n'omala okutinga kakyagula ayi n'ovuma nnyando wansi oba tolonze akaloba okase obusungu mbukendeezi manyi bwina obusungu mwina bungi nnyo mujja kukola ensobi bambi temuvuma nnyando mutiikinga ekyagula wadde olina obusungu ku Museveni tomutiiki the moment omutiikinga nekyagula mutiikiza akaloba okase mukendeeze obusungu bantu mmwe muwulidde bulungi nnyo kale awo tuvuddewo ensonga endala mu national platform bakandidati baffe bonna bagenda kubeerako manvuuli tetulina muntu yenna ali national platform leaning ntegezeddwako nti mu Masaka Mpuuga ne banne batambula boogere boozi mbubbo wadde balina omukulembeze waabwe bo bakyawagira national platform era national platform ekyo kikyamu Sseggona naye bw'ati bw'agenda agamba nti ye akyali muntu wa national platform Joyce Bagabe Mmanga kyakola bangambe Joyce Bagabe Mmanga yegasse lumu era ne kulaaleza bakuba embeera gya national platform n'ennyimba za president bakyazikuba okubuzaabuza abantu kale abantu b'Emityana mwenna abantu b'e Masaka abantu b'e Busiro East tetulina omuntu yenna nga wa national platform nga tali ku manvuuli awo bonna bayaayi ali mu national platform teyeesimbawo nga bamumye kaadi yakkiza n'atuula wansi Joyce Bagabe Mmanga lekerawo omuzungu okuba ennyimba za president n'okuba embeera gya national platform n'okuba nga okyatambuza ebintu bya people power mulekeraawo Mpuuga akikozesa Joyce Baagala akikozesa ne Sseggona akikozesa tetulina omuntu yenna ali nopulining tetulinaawo Joyce Bagabe Mmanga Emityana ne lumu mulekerawo kwesiba ku Kyagulanyi mukozesa ebintu bikyamu nnyo mubiveeko kati ye okusinzira nga bwe kiri omwami ono yagamba bw'ati tusookedde kira Ssemujju Nganda yagamba bw'ati Katonda yansaasira n'enkiikirya constituency enfaanana nze sizinira balonzi sibaserera mikyere sibayimbiramu kubanga mpambenti sijja emirimu egiriyo nti kakati noyo abayimbi bayingire mutusaasire. A few moments later. Kasongo yeye mumbali nanga Kasongo mbona wewe songa libala yeye Kasongo mbona wewe mumbali nanga ekibayita amaanyi g'abantu yabyogera ng'ajerega akomekereza ludda yabyogera ng'ajerega wulira ono Ssemujju Nganda Katonda yansaasira n'enkiikirya constituency enfaanana nze sizinira balonzi sibaserera mikyere sibayimbiramu kubanga mpambenti sijja emirimu egiriyo nti kakati noyo abayimbi bayingire mutusaasire. A few moments later. Kasongo yeye mumbali nanga Kasongo mbona wewe songa libala yeye Kasongo mbona wewe mumbali nanga kati bwe yagamba ye tazina mazina tasina mikyere kati yayise ekasokoso okumanya pressure eri ku basajja kye bamukoze kasokoso oyo mbw atazina mazina atalya mukyerera kye bamukoze
bamututte nga nenabo gisimufungize. Kati bwe tuva kwoyo tugenze ku musajja wammwe. Njala bo update atuuseewa. Musajja wammwe Sseggona akalya ebyoya ye byasiba bikutuka bisiba bikutuka bitya. Ka video kano saagala mukwatibwe ennaku kubanga nange ennaku ekwata naye nga akasajja kantu akakowadda. Bwe kagenze ekalambi okusinkana abantu be yaleka emyaka 5 emabega yawo emitwalo 5 mu kaluka akawedde n'abawa n'amasanda ag'okusiga ebipande. Bwe yamala okuyitamu n'ajjako amasimu ne woofiisi n'azijja. Kati jjo yabadde akomyewo n'emitwalo 10 n'amasanda. Bamugambye waaye tuyambe sente zo zitwale emitwalo 10 n'amasanda go tetwagala. Kye bamukoze enkoko ekikola bazzukulu baayo. Wulira. Mama, ngabu ugambye bwenjo. Kubanda nulike watuwa. Mama, ngabu ugambye bwenjo. Toyomba. Aboluga. Kale wabugambye ogenda tuwaayo amasanda. Nanga ye watusuubiza tuwaayo amasanda. Kale otunamala okunanga tuwa amasanda netutimba. Osuubiza okukomawo obeera ojja kukomawo ng'oleeta amasanda. Nsuubiza okukomawo amangu ddala nga mumpisa. Manyi nze simanyi kulimba. Simanyi kulimba. Uganda. Musango ogwo ng'okkiriza. Ya Bukristaayo. Obeera n'ababbi. Oba otugamba nti basigaza WhatsApp namba ye, basigaza call namba. Ennamba tebaagiva. Tewaliwo kikyusa. Gikube. Gikubula oba tekubira. Eddako mukalu. Naye ennamba yange tekyukanga kuba. Kandi obeera naye. Tambula naye. Basaba bwetyo. Oba onoonya akalulu ofiisi ebeera wali ku mwenda. Omala okuyitamu ofiisi eggalawo. Soboka langi tudakujjawo. Mama wange ekintu kizzeemu. Kirungi. Ekisooka okozese structure z'abakansalazi. Ekyokubiri ekyabampeesa ennamba yange direct omuntu ankubira nga tayise ndaga egyo gye waweereza abooluganda kole bwetu tuve mu byokkaayana naddala ebitali byawe bituufu enyamu maama wange njagala kukole bwetu saagala kusuubiza kyesigenda kusobola ijja kusobola njagala nkole kyensobola mulekeraawo kutunyoola emikono ne mutulimbisa sigenda beeyitirivu maama nga bwogambye bwenjokukola maama nga bwogambye bwenjokukola toyomba abooluganda enyabu ekyo mu Buganda tebakikola abooluganda gambye agamasanda go gatwale tetugagala meeting neyabuka alina gy'abadde ayite yakawungeezi kyebamukoze enkoko bazzukulu kaddakiika ntono nnyo naye mukawulire oyo bamutwalaganye balinga bagoba ekyonziira yoyo nga bwabadde walabise olwaliro ne bakyali bonna nga bagoba ku speed ey'ekika ekya waggulu era nawano kambaddiremu katono tuli
bisekero naye si byangu akaluko omulundi guno mujja kawulira kati njagala kukola statement eno mugiwulirize bulungi nnyo ekisookera ddala tulwanyisa dictator amaze emyaka 4 mu bufuzi ng'akozesa politics ow'ekiyaaye yateeka abantu mu bwavu nti kati nekyamuwa ekitono kyonna kirabanga amuwadde obulamu bannayuganda abasinga obungi bali ku mmere ya leero era ebafuna omuzira kisayi n'abawa ssente kyangu nnyo bakyusa obwongo ne bakola Museveni kyayagala 1 njagala tuseeke nnyo essira ku Kyagulanyi Ssentamu president ye ng'omuntu bamemba parliament ne bakansala ne bantuleke nnyo bafokasingako kubanga bajja tuteekamu disappointment zotajja kusobola kati ngenda basaba oba owulidde MOP avuddemu bwakoze ekitofokasinga ku MOP lwaki main focus ya president 1 ntera nnyo babbira ku byama naye kyalero kankisigaze naye ngenda kusaba fokasinga ku president lwaki bono fokasinga kuba MP ona avuddemu bona akoze bwoti ojja kufuna disappointment ofune setback mbwongo obwo kirikuolozesa ekintu ekirala yes Museveni azanya jango politics n'okubakubisa psychology okubalowozesa nti abuli wamu alinawo amaanyi era asobola naye nga main focus fountain of honor oba fountain of power bwe bukulembeze bw'omukulembeze omukulu entebe ennene ya president bano abasigadde bonna they can be reformatory set nkiddamu mufokasinge ku president structures obukulembeze bwonna mu Uganda busobola okubeera resetted bisobola okubeera reformatory setted again nga tututte entebe ennene nkiddamu mufokasinge ku president nti president ye kennyini kasita amala okuyingira mu state house structures obukulembeze bwonna mu Uganda zisobola okubeera reset ne ziddayo bulungi nnyo mukitegedde bulungi kati njala mufokasinge ku ki mufokasinge ku president bano bonna mbaleke oba avuddemu omumanyi oba tomumanyi oba akoze oba takoze oba ayise batayize tufokasinge ku ntebe ennene kwa president yavuga nti already ayina ekirowoozo ekifuula parliament y'okukizza ku babaka 15 bokka so kati bante baba bamalira budde ye Museveni yakola ekigambo kye bayita gerrymandering kwe kubanga Museveni asobola okuliyetinga ebifo ebyenjawulo ebisobola omuyamba mu system ya politics we eya buli muntu lya as long as ntinze nziba kati ya kuliyetinga ebifo bingi nnyo ne watasanye kuliyetinga ebifo nga kuliyetinga support gyagenda okuliyetinga bwakola ebintu by'ekiyayi mu Uganda ekitwagala okujjawo kati bwofuna setback abantu bano bonna abomba veeko focus ku president yentebe nnene kyenjagala musoka mufokasingeko amalo tuteekako wano nzireyokko na message endagenda bye flashing zaawo lero muntawanyizzaamukko no problem kamala okuddamu okuddayo wano ndabe update eriwo Uh, 25 minutes. In a page, President, we have opened our presidential campaign trail in Western Nile with the Larry at Kopoyo grounds in Pakwach district. We have been warmly welcomed by the big crowds of supporters who convened to listen to our gospel of freedom. Unfortunately, the terrible state of dusty roads has disabled us from reaching our people of Madi Okolo on time. Area President, so kati ye ku page ye 25 minutes njala kuba update. 25 minutes kino kye kiriyo. Kino kye kiri ku page ya President. 25 minutes. Ekyo kiri ku page ya President. Kangere ku page z'aba comrades endala.
kandabe politiki kyagamba mukibi yamukisa amamotoka tebagala ido tokaje tuvudde warannyo ate jjukira kati bali mu kutugamba tuddeyo epakwa kyokange ekube tuufu lyerino ndowooza mulaba Uganda police yino wano etukisa amamotoka His Excellency Bobi Wine Kyagulanyi Ssentamu bamuganye oyitawo tambuza video etuke ku buli muna Uganda baagala tuwambire eno. Alright, ngera kufuna updates zonna bulungi nnyo then tumale tulabe ki ekiddako. No ebisigadde ndowooza byebyo embeera eyinza okuba nga tetujja kuba tubawa updates ku post tunatukoze ndowooza ne bwe mbasiibula ne mmala vidiyo eno tujja kuddamu okusinkana ku Lwokusatu munansonyi bitabusetabuseemu olw'ensonga abaddewo ebizo byagana Wanyindo okweggala kale n'olw'ensonga eyo vidiyo kangikomekereze wano naye nga ekyo kye bakola baagala kukyankalanya mukulembeze na kukyankalanya abantu baali nabo. Naye mbagambye nti buli lw'okola ekintu n'onyigiriza omuntu oyo muntu asobola okufuna solution endala okusinziira ku gwe ky'oba oyagala abeere. So kati poliisi kyeri mu kukola ekikola kunyigiriza naye ate ensobi gye bakola ebibweti eyo ensobi bweti abatufuga abantu bano si bana Uganda kyekisooka okutta si kizibu kyabwe kubanga bakulidde mu kutta from day one. They have been killing to survive. Museveni doesn't care and himself he believes in killing or massacres. So killing is not his problem, plus his family. They are good at that. But unfortunately for them, they don't fear, which might lead to chaos in Uganda. It is in their best interest to keep Robert Kyagulanyi Ssentamu, aka Bobi Wine, alive than what they think. Museveni, I hope you're watching this video and your colleagues. It is in your best interest to keep Robert Kyagulanyi Ssentamu safe. Anything wrong happens to him, even you, your children's, your grandchildren's, and your entire family, you can't survive for 1 month. Temusobola kusurviving. So it's in your best interest okuma Kyagulanyi nga mulamu. Oba okyagala oba tokyagala. Ebisigadde bannayuganda bajja kwesalirawo. Kyonna kye mwagala okukola mugenda kikola. Wabula nze kye mbagamba ekkubo limusindikiza mu bannayuganda ly'ekkubo ffe tubadde tuprotestinga twagala protestive vote. So mwe kye mukola mukikole. Omuntu yenna agezaako mutta oluwaddembo kikola naye ojja kisasulira mu ngeri yonna esoboka. Tujja kulikinga emirembe era tukyategeeza abantu buli kimu kigenda mu maaso mu ggwanga. Naye singa abantu banaalemu okufuna kye balina okwagala okufuna mu bulungi ate bajja kukwata ekkubo eddala mwasindikirizamu okukola ki okugendamu. N'olw'ensonga eyo akatambi njagala kakumya saagala kawanvuya nnyo tutandika okugobera bannaffe nakyo ekiriko ground. Mukama bankuumire tujja kusinkana ku Lwokusatu ssaawa zijja kuba 2 ez'akawungeezi naye nga nyongera obbagamba nti tufokasinge nnyo ku president until nga tufunye joint press statement okuva wa secretary general oba okuva president oba okuva ku party etunnyonnyola ku bintu byonna ebigenda mu maaso electoral commission byekola. Lwaki abantu ambali compromised babaguze. So tujja teekano sympathy card zaffe nga tuvunaana naye ng'ate abantu bano bali muzannyo naani n'ennyando esofeeri. So njala tubeere nga twegendereza nnyo ku statement zetukola n'abantu bano bayinza okujja otuzannya omuzannyo nga baagala sympathy ng'ate bazannya electoral commission kubanga when you verify someone n'ogamba is fully nominated or duly nominated kiba kitegeeza everything is closed. Lwaki campaign bwe zitandika ate yo electoral commission ate erimu kunalifyinga abantu baffe ng'ate olwo yabala odobba nominatinga ng'ate ekozesa NRM. So that is it. So njagala tube nga tutunula bulungi nnyo tulinde official statement ku incidents ezigenda mu maaso ez'okuwandula bakandidate baffe tuzitune olw'ensonga abantu bangi
baba tusindika mga tetumanyi abantu bangi bavu kuba kati njera soka kubuulira president yagende bana akubalale etabangawo kalabe candidate agende avuddemu mbulokuba talina finance kalabe omusajja kubidderale massively abantu bategedde kalabe nga tulina finance ate ngo tulina intero nti baba wadde da sente so bane mukama bakumira takumira mpeera video kanjifundikire katudde ku alatandika okunoonya nsonga kyezigenda maaso ku ground mukama bakumire mweraba